okugamba otyo mukulu Apass. Ndyoke oli otya? Obulamu buli buti. Obulamu bulungi. Ate tuli ku grand opening ogyogerako kyera ekisaawe okirabye oti? Grand opening ndi hapa okubeera wano akabeerawo emirundi ndooza ng'esatu oba ena. So ya kirungi nnyo okubeera wano ng'ate ngenda yimba si just kujjawo buzzi mu kifo. Yeah, but grand opening erabika bulungi abantu bali happy. Yeah, it's a good feeling. N'okulaba ku bayimbi bannange, it's beautiful to see. Anti tulaba ekisaawe kibagasse. Yes, kumpaka. Kumpaka mulawo okweraba. Kituufu naye oluusi tweraba ku shows ezimu. Yeah. Okay, twogere ku music industry ogiraba otya ne music aliwo lately? Music aliwo munafu naye naleese music. So abantu batunuulire nnyo nze. Cause music w'amaanyi. Yeah. Lwaki ogamba nti nno music munafu aliwo because tulaba abantu abasinga ennyimba ze bayimba za ndongo nga naye nga ndongo ye happening mu bulamu bw'abantu yokka n'ebintu ebirala bi happening naye abantu tebapaying attention. Ate si kirungi tulina okubeera nga tusobola okwogera ku bintu eby'enjawulo. Tusobola kwogera ku ndongo yokka. Yeah. Batogera ku music aliwo lately wetwogera ne kuluyimba lwenkudi twabye naawe tewalusiima era gundi n'agamba like omulinako obuzibu Lil Pazzo. Pazzo mukyaliwa. Mulinako obuzibu bwaki? Mudongo naye simulinaako obuzibu. Tewasiima luyimba lwe ng'ate akuba boda to boda Enkudi. Oluyimba lwa kidongo bwe luwulirize teruliimu kintu. Enkudi. Kati bye biki ebyo? Yimba bya Lil Pazzo kyusa mu ngeri gy'oyimbamu. Ebintu byo tebinnyumira. Oba muwandiikireyo? Sijja muwandiikira. Kankonjera nnyo akasajja ako sinza kagira. Kampeerezzawo obunyonyi nja kaweereza ebiyenje. Yakuweereza abavumi? Tasobola bampeereza. Abo nabo badongo. Naye wamukubira akasimu n'omugamba oluyimba lw'oyimbye lwa kidongo? Twogere ne Lil Pazzo buli lunaku nejjo twadde twogera emirundi mingi. By'omugamba byatawulira? Abiwulira naye n'ebyo byayimba abimanyi si byalina okuyimba byokka. Akimanyi. Ennyimba zino zatandikira ku bantu nga bw'olaba Gravity balese embuzi biki ne tulaba is the trend that is moving buli muntu agira ze nnyimba zayimba leero. Tewawulira ku embooko? Nolwo lwaliwo. Ebintu mwe biri mu industry naye ng'ate si byebintu bye twetaaga. Twetaaga ennyimba nga za njawulo. Nezo zibeeremu naye n'endala zibeeremu. So si kibi Enkudi okubeera n'ennyimba naye n'abayimbi abayimba ebintu ebirala nabo babizannye ate babiwulirize. Yeah. Otugambye nti no Apass mwogera naye ate mu kwogera kwe yagamba nti no oluyimba lwenkudi lusinga zonna ze wateeka ku album. Teruzisinga aba asaaga. Cause ennyimba ze nnina zoogera ku bintu bya njawulo nnyo. Tosobola kompyaringa kintu kitafaanagana na kikyo. Teri luyimba lwange lufaanana Enkudi. Kati ayinza dukompyaringa atya n'ezange. Otolaba? Naye lwe luliko worldwide. Okubeerako kirungi. Naye ffe ebbanga eryenkanawa. Okitegeera? Pazzo alina kutandika kuyiiya kaddako. Okitegeera? Koze ennyimba zijja ne zikendeera buli luyimba ne bwe luba lulungi nnyo ne bwe luba nga lwa kidongo ne bwe luba nga lwa muzannyo. Okitegeera? So tumwagaliza birungi. Naye yatugamba yali aziyimba muve ku lujja mukole ssente ddayo n'akaveera naye ng'abantu tebabiwulira kwe kudda mu Nkudi. Mutuufu. Abantu oluusi tebawuliza nnyimba z'amagezi. Ye Uganda gye tulimu. Atwakoma okoze album ng'ennyimba zifulumye eri ku Tillet. Ng'ennyimba zikoze ki? Twakoma okoze album wagasseeko endala oba? Nina album endala gye ndeeta. Sakuse. Eyinza okubako ennyimba ga 8 ku 7. Awo tekiddayo ku kiri abantu bagamba album tezirimu ssente. What's your sabaga? Tebaziina kyova boogera bwe batyo. Omuntu atalina kintu atandika okuteebereza. So bateebereza. Tebaziina. Abantu bonna bawulira bagamba album tezikola tebaziina. So kyova boogera bwe batyo. Yes. Singa bali baziina bandiyogedde. Naye bw'obanga nze mbuuza because yakugamba kikola kozi nkikola. Zirimu ssente. Nakakola album 3. Kyanga nzija mu industry. Okitegeera? Ndi consistent ne albums. Maurice Kiri akola albums. Kitegeera? Abayimbi abategeera kye bakola album. Olina obeera ne body of work. Osobola beera na singles zokka.
bwetunuulira musically abantu bandize mu album oba bakole singles oba busobozi bwa ssente butamanya kibuzibu ki? Busobozi abamu baba tebasobola okubye nnyo gemazima. tutunulire wabaddewo campaign ya mental health nga baagala abayimbi buno muvaako nnyo bali bafunira where you can be and abamu ne beebuuza buzibu buvaawo bba nti muli kuvaako nnyo. What's the problem? Sivaako sosola kunnyonnyola oba bavaako simanyi oba bavaako gye balaga nga bavuddeko nze sivaako kati simanyi. No, obuzibu buvaawa we mutuukira nammwe ne mwekyawa ng'abantu ensi ebanyigiriza abantu tebawulira bye mubawa. Sineekyawa so kati nyinza kugamba ki neeyagala olaba nyirira ndabika bulungi nzire mu kwekyawa Katonda omanyi byampadde tandika okwekyawa bazadde bange Uganda bafaani bange kye bankolera neekyayira ki teri nsonga lwaki neekyawa. Waliwo ensonga yavaayo ng'abantu bagamba omukulu Apass tamaaga agenda mu buvuluvulu alondamu is a man that chooses class togenda muyita mu kisenya jje lwaki olondamu class y'abantu boino toba oyagala era ogende ewantu owakurepresentinga obulungi oba okitegeera kati ndi wano kitegeera abayimbi abalala nabo weebali bifo bingi byengendamu nempafominga oba okitegeera siitera gaana kupafominga mu bifo kifo ekiba nga kirina sawundi omulungi tukwatagana naye nange njala atandika kutambula ne sawundi wange so that siyomba n'abantu nteekawo byange nensetinga up bwombuukinga obuukingirako byenzigiragatandika bya firigo si bya firigo nsobola okujja ne tukola seti nga nyangu nga ya DJ naye nga yaffe firigo gye tumanyiddemu eyo gundi ekola ebyo ebintu because playing a live band so they usually need a backline beetaaga mixer beetaaga ebintu bingi okusobola okukola. Abantu abali mu business balikola 20 years of this 40 years of this anytime from now ogenda to a concert ng'ogamba emyaka gy'omazeemu oba the best of Apass. Emyaka tegimataringa. Apass live in concert erinnya lyange ddene nnyo abasinga kati bali ku myaka kutandika okuwandiika ebigambo ebirala ng'ate erinnya lyange ddene bwe simanya Jonte live in concert naye ng'ate gwe kadoonya nedda bambi oba olina okuteekawo erinnya koziddene kitegeera so n'oteekayo ekintu ne kitambula. So tugisuubire this year or next year? Hopefully tuli mu plans already. Tuli mu plans already. Setting up. So kigenda ba kyokya. Jjukira nze abagamba twokya. Abayimbi abasinga beewulira lugogo gwe weewulira wa? Buli wamu. Tugwe wano? Ne wano wennyini tewagaana. Ekivu kyo tugenda kiteeka solo kisawa Ham Stadium. Though njagala ekisooka nga kiri enclosed but solo kisawa tekimataringa abafaani bange nabo banene ate bangi ate kugirako n'abatanjagala abalabe byenkola oba tebivaayo kati nololo ne tujjula olowooza bayinza okunjagala bonna waliwo alaba bino ng'agamba oyo yeeraga yeeyita ki gye bali nayogeddeko okweraga ntujjukira nga abantu vidiyo zo ng'oli mu gym atuyagamba Apass lwaki takyava mu gym cause gym bulamu working out weetereeza n'obeera mu shape kintu kirungi anti abasinga bamanyi abayimbi mbeera mu gym muba mugenze kwetega funayo bammami olowooza abakazi bameka abali mu gym basinga abakazi abali mu inbox yange naawe kennyini oyinza okuba nga wali onkwana bakulamuza bannoonya babagamba zaali nze mbeerawo nga ndi nice nga ndiyize because ni mukyala wange baba bannoonya she's none of your business. tumanyi Martha nedda nemwagala ng'omuntu naye sinamwagala ng'omukyala wange. okusinzira tulabanga mmwe abali mu mukwano gwe ne Martha mwagala naye si ye mukazi wange alabika bulungi she's well shaped si kyokka bwe byonna she's well shaped. concert yo ogituwadde abantu bakusuubiremu ki album eyokusatu egenda fuluma
concert bawedde bipya ki ebijja abakuwala nabo baba sisobola bawa dates but concert tugyagala era tugiplaningira so it's in motion neffenon and tuli excited oba okitegeera leero natambudde ne two of my engineers waliwo ava Europe waliwo nawo wano oba okitegeera awe Europe akola concerts ezo zolaba ezibeerako abayimbi abo ba Jay-Z baani yagenda obanga akola sound wange so sound agenda baku level ya waggulu tebe bya bei tebijja bisente zijja bansamusamu twala 10 kuyingira mu show ordinary owa sound yogambye ava mu nsiki ava mu Europe Switzerland tutegeera so tugenda mu shipping omujje ebweru tumulinyisa ennyonyi ajje wano ajje akola omulimu gw'amaanyi mujja tegeera concert bwe zifaanana ne bwe zisoundinga kozi kireka temubangako na concert wa yeyo level gye twagala ne music ye level gye tumukolerako kati lwaki stage tetugikola bwe tutyo why not I'm big what do you expect big is big yes I can never be little so nina okukola ebintu nga binene nga ate biweesa abantu ekitiibwa because bw'oteekayo omulimu nga gw'amaanyi ne fani aba happy okulaba ekintu nga kirina weight abantu byafulumya tebituuka na mutindo ogwo gw'oyagala exactly so tuba tulina okyambusaako katono kifaananyi kya kala eno kijaba blood kyekifaananyi kyembasiigidde blood. Your last message to the fans? Sigale nga munjagala nga munjagala n'abatanjagala musigale nga temunjagala kozi kinkolera luwobeerawo n'ekinugu naye ng'ondaba biba binyumira weyagala kubanga ekinugu lumu kiri kutuga byebyo sikyo basiibudde bananga banjagala mukijanjawaza ekintu nze kyasinza oyimba mu Uganda mbeere nga mumpuusinga zinambemu abayimbi bonna bano mbasinga badokita abakamyoni bonna obajjeewo bonna obalabye bangi salute osegeera bonna mbasinga kati oba oyagala nkole I'm better than all I'm big I'm really big so balina wagira nze abalala basooke babateeke ku poozi bawagire nze kuwagira palaso bashiba nedda bateeke ku poozi bawagire mu nze Ugandan musician abalala bagira bawummula si namba emu nzaaliwo bawagire nze siri ku bya nambe be sibisobola kunjokya nga nze atambula n'omuliro tubayinza kunjokya bati kankuleke. Thank you.